Gana amateeka ge mulaba agabennyamiza mulina obuyinza byonna obbikyusa. Nze ekisookera ddala nga bwe babagambye, ekisookera ddala kwe kusazaamu buli kiteeka eky'ekisiru, buli kiteeka eky'ekisiru. Nawulidde bagamba baagala kuleeta tteeka erisolooza bakadaama omusaala. Wulira obuswavu obwo erisolooza omusolo ku musaala gw'abakadaama. Kuba akafaananyi obudde mu nsi yo bagikulemesezza, naye ate ne gy'ogenze nayo obeere ng'okolerera bo. Abo babbi kyannaku nnyo nti abamu ku bo beerimbika mu linnya lya Katonda. Pulira nti mukazi wa Museveni mulokole, pulira nti muwala wa Museveni Bishop Musumba Mulamba, naye mmwe temusuwala Katonda, temumutya. Mumanyi nti ajja bakuba ebbalaayi. Oyinza otya ogamba nti nno oli mulokole nti osaba Katonda nga muli mu kutulugunya abaana b'abantu abayintalina musango, nga muli mu bakumira mu basements zammwe wansi, nga muli mu kurepinga abakazi, muli mu kusiyaga abaana b'abantu baseegummwe. Lwaki mwonoona erinnya lya Katonda? Anyway, Katonda kasita naye ampulira. Bannange njagala kuva waggulu nga mbagamba ebigambo bino wammanga. Temuggwamu maanyi, temuggwamu maanyi. Museveni afubye nnyo n'obbakyayisa akalulu, kubanga akalulu ge maanyi gammwe mwenga abantu. Nga bwe mugamba nti tayinza tusobola, ate nga kituufu bwe tuvaayo ne tuyimira ne twekalakasa ayinza okuttako basse. Naye ate kubanga tukimanyi abantu baffe bangi nnyo batya, ate akalulu ko Museveni akatya nnyo kubanga omugoba takulaba nakulaba. Yensonga lwaki agezaako kukabatamya, ne mugenda eddokolo n'akabba ng'ensi eraba, ne mugenda ekayunga n'akabba ng'ensi eraba. Bwamanya mugenda kawempe n'ateekawo embeera batiisatiisa, naye nammwe temuwena, nammwe ne mwekolamu omulimu ne mwenyweza ne mumuwunzika. Tetusobola kikola ggwanga lyonna. Bannange tukikole. So temuggwamu maanyi, abantu mubazzemu amaanyi. Omukisa guno ogujja nagwo tugukozese. Bw'agezaako kabba mujja kuba n'ensonga ebamensa. Naye temuggwamu maanyi baganda bange. Bino byonna baganga ekitasoboka. Ate taana amagye ne geetolola wano nga tetulina musango babatiisetiise. Mandela yatusomesa natugamba it always seems impossible until it's done. Kifaanana ng'ekitasoboka paka nga kiwedde. Ono Museveni alabika nga atasoboka, naye Museveni asoboka. Bwe mulemerako mujja kulaba ku Museveni ng'ali mu kaduukulu oyo namukadde. Mujja mulabako. Mujja kulaba ku babbi banne, mujja kulaba ku kitabani kye. Era mbuulira bwe muba bagezi, Museveni okyalina chance okwetereza okulekera ebikolobero ebyo ne mutabani wo. Bannayuganda tuli bantu balungi tusonyiwa, naye bwe tunaakufuna nga tonnaba kwenenya. Ekyo kankikomyawo. Baganda bange, nsaba mukozesa okunyigirizibwa kwammwe ng'amafuta agatambuza struggle eno. Mukozesa okunyigirizibwa kwammwe ng'ensonga lwaki mulina okwerwanako. Bino temulwanirira nze, tolina gw'olwanirira, olwanirira gwe n'abantu bo n'abaana bo b'ozadde oba b'ogenda okuzaala mu biseera ebiddako. Muzikirize nga nva waggulu mpeereza obubaka bano abantu wammanga abasooka baganda baffe abali ku intaneti eyo gye muli. Mukola omulimu gwa maanyi nnyo. Ensonga lwaki Museveni akozesa abamu ku be twali tuyita bannaffe okuteekawo ekyo ekiteeka kya computer misuse kubatiisatiisa. Naye ate omukisa gwe tulina nti abangi temuli na Uganda, so bataddewo ekyo ekiteeko batakitaddewo sabula busabuzi. Naye ate era njagala mumanye baganda bange nti emmundu oba ekyokulwanyisa kyonna kiba kya mugaso nnyo naddala nga kiri mu mikono emituufu. Bwe kiba mu mikono emikyamu ate kiba kya bulabe eri abantu bonna bonna, naawe gwe kennyini. Omusirikale kuba mmwe mulinga basirikale, ffe tuli basirikale wadde tetutta bantu nga Museveni, tuli basirikale. But I want to tell you that a soldier that is not educated, a soldier that is not politicized is a criminal. Mwe baganda baffe abalwana ku intaneti muli basoja, naye soja atayina kumanya. Soja pakuko obupakusi.
amaliriza atenga danger eri struggle yaffe. Nze nkibagamba bulijjo era nziramu ne nkibagamba nti ffe tuli bakozi bammwe yemmwe ba boss. Si mwe beka bali ku internet naye ne maama amatunda kasooli ku luguudo. Buli muntu nga munna Uganda ye mukama waffe gwe tukulembera gwe tukolera. Mulina obuyinza 100 ku 100 okutugambako ku bigonzo bulungi n'ebigenzo bubi. Naye temulina buyinza kuvoola bakulembeze. Kikulu nnyo tina omuntu akola omulimu ogugwo aweebwa ekitiibwa awajja kwewaayo kuba guno omulimu gwe tukola bannange gulimu embirigo. Kikulu nnyo ne mutugaidinga naye twagala tufiiringe ng'abaweebwa ekitiibwa abo abantu be tulwanirira. So mbasaba temusirika ku kintu kigenda bukyamu naye ate mukozese olulimi oluli decent nga naakuwulira tajja kusooka ku dismiss nga wabula ajja kuwuliriza. Mwemanyiize okusengeka ensonga okusimba ensonga. Baleme tuyita bawemuzi baleme tuyita bavumi wabula batuyite abalwanyi. Mukola omulimu gw'amaanyi nnyo naye ate bwe tunaaterezaawo ate mujja kubeera basufu basebo ne banyabo. Manyi bangi nnyo mwebaza obukulembeze bwaffe obwa parliament nange muzikirize ntwale omukisa guno nebaze Right Honorable Joel Ssenyonyi sebo weebale nnyo weebaliye ddala watukoze bulungi nnyo. Wabakubye eri bagiise takisini ki ekiddako temukyogera kyo. Watukoze bulungi nnyo ssebo. Nabadde njogera ne Honorable Ssenyonyi ng'agenda mu parliament kuba tuwuliziganya at every level. Nangamba Mr. President abantu baffe leka mba fainting. Omanyi bwe tuba tuzanya ebikonde waliwo gye bayita faint n'osuula jaabu n'adumira eri n'omukuba right. Kaakati Ssenyonyi kye yakoze kubanga yantegezeza tina abalala bangi nnyo be tumanyi ng'aba opposition bw'ayita olukuŋŋaano lw'aba opposition bonna bakuŋŋaana ne bajja. Kati bw'ababuulira buli kya planning okola mumanyi bulungi nakyemalira kyakola. Yali already awadde million 10 abaka ba parliament nga mulimu abamu ku opposition be yaziwa. So yali alina okubeera smart atuke wali ku flow nga tewali amanyi kyazzako abawunzike. Sebo weebale nnyo weebalire ddala. Twakiikiriddwa bulungi ku flow ya parliament twagoyinza on record naye ate ne tutakkiriza kwenyigira mu bugwenyufu ne tufuluma parliament eyo. Etteeka eryo liri ku mutwe gwa Museveni ogwa Anita Amongo n'emitwe gy'abo bonna be mumanyi obulungi abeenyigidde mu nsonga eyo. Era nkakasa nti mugenda bawa essomo ng'ekiseera ky'okulonda kikomyewo. Bajja gye muli basebo ne banyabo sijja kubaayo naye ekyo bakolera mukimanyi temukimanyi lwaki ensonga sigivaako. Eri baganda baffe abatwegasseeko olwaleero tubaaniriza baganda bange naye nga bwe mbagambye this is not business as usual. Ffe tetuli mu politics wa bulijjo. Ffe tuli mu revolution. Bino si byakwesimbawo bwesimbi. Tumanyi nti NUP buli woogenda abantu batuwagira baba tebakubye oba ogenda kuwangula. Naye bino si bya kaadi bakyali bange. Si bya kaadi. Bino bya struggle eyaddala. Of course mummwe era mwe muli abagenda okubeera ba MP abagenda okubeera ba mayor abagenda okubeera ba kansala n'ebirala. Badde ngamba kwongera nyongero bakunga mwesimbewo singa tetwabadde na tiimu gye twabadde nayo mu parliament twandikoze tutya. Wakiri bannansi bamanyi nti waliyo tiimu ebalwanirira. But this is not only about positions. Ng'omwogezi omu bw'abagambye nti musobola okufuna ba MP bonna bonna naye Museveni bw'aba kyatufu tubaddeko ajja kukwata ssente zirina okubeereza eddwaliro azigabanya ababaka nga baabo bamukolere kyayagala. So tumanye nti kyetuluubirira kinene okusinga ebifo ebyo. Si nti ebyo ebifo si bikulu mubigendemu naye mumanye nti ffe tetuli ordinary political party tuli revolutionary party. Eyo ensonga lwaki tunyigirizibwa.
ekisemberayo ddala njagala okusindika obubaka eri batoto ba ghetto bendabyeko. Bannange mujjukira nti bwe twali ba artist twakyazaako Museveni n'ekino kankibanyumize, twakyazaako Museveni nga twagala copyright epasingibwe. Silver Kyagulanyi n'agenda n'asoma ekiwandiiko n'amaliriza nga Museveni alina ku birala. Mu kwogera ffe yatulifaalingako mu kigambo kimyaga bano abayiiya tujja kulaba ebyabwe n'akomaawo. Mwe ba artist Museveni tabalabangako nga basaanidde, tabalabangako nga bantu paka yetwajja ne tumukwata wali wennyini awaluma. N'abayita si kubayita kukyusa mbeera, si kubayita kutereeza bibakaayanya, nedda kubayita kubasasula mugende musirise omu ku bannamwe kuba ye yannemwa. Museveni yannemwa battaano ye tulemwa. N'agamba baani abamusobola mpitira abayimbi, n'ayita abayimbi n'abawa ssente zalisobola okuzimba eddwaliro Ddamba. Agenza okulaba biganye n'agamba wa ghetto kati bagenda mu buli ghetto. Si kutereeza mbeera gye mulimu, si kwebuza lwaki muli mu mbeera gye mulimu, wabula kubasasula mmwe oba kyetaagisa mukole ebikolobero oba kyetaagisa mumenye amateeka kasita mulwanyisa ghetto youth munnammwe. Baboy Museveni tayinza baagala nga bwe mbaagala, tasobola bajuwa nga bwe mbajuwa, tabaliimu nga bwe mbalimu, si omu ku mmwe oli ddaawa. So njagala obbabulira baganda bange bino byonna ebiri mukolebwa, njagala bibalage ekintu kimu, timulina amaanyi ge mutuulidde ageetaaga okuvumbulwa gakyuse obulamu bwammwe olubeerera. Kambanyumizeemu embeezo sembayo. Nali ne kyali wange Buju Banton nga tuli Jamaica tuli mu kuvuga mu ghetto. Ayina emmotoka ye yakabi nga tuvuga mu ghetto. Mugamba Buju, what the roads them paving at the ghetto? Sorry. Mugamba Buju, enguudo mu ghetto zonna nga ziri paved. Zino ghetto zeno kiki? Nangamba kankulage nantwala ate eriye gye basula eri waggulu zimuyenga ze Jamaica. Mwana atu atezonga enguudo si nnungi nnyo. Ne mubuza kisoboka kinaga bageto youth bawane Jamaica notokola nguudo alalala. So ba politician basooka kutereza mbeera ya muki ya mugeto noba ya mataala ne bawaawo enguudo ennungi. Kati namwe njagala mumanye nti bano abasajja singa mukola kye mulina okukola, singa tukola kye tulina okukola ghetto nsobola okutereezebwa. Waakiri embeera gye mubeeramu neba nnungi. Nkibagamba bulijjo nti eri mu nsi ezikulemberwa obulungi ne bw'obeera mwavu obwavu bwo busigala mu kagiyo. Bw'ofuluma weeyagalira mu bugagga bw'ensi, tekiringa wano e Uganda ne bw'obeera mugagga otya obugagga bwo bukomawo. So ba ghetto youth njagala mumanye nti bano abantu babakozesa musobole okulwanyisa munnammwe, musobole okusaanyawo eddoboozi lye muyina eryava mu mmwe lye mwazaala ne mukuza. Bwe banaamala okugyawo eddoboozi erisobola obboogerera mujja kulaba kye basobola obbakola mwe basajja mwe ne bakazi mmwe. So temusiruwazibwa. Tebalwanyisa mmwe, tebalwanyisa nze, balwanyisa mmwe. Nze jja sinyimiridde mu kkubo lyabwe. You're target. I am not the target. You are the target. I'm only standing in the way. So tebaba siruwaza baganda bange. Musobola okukyusa obulamu bwammwe nga temukozesebwa. Tewali muntu asobola tukuuma nga tuli basirevu nga tetumuwadde permission. N'abantu bawane Buganda singa Museveni mwamuma permission mu gy'ekinaana singa si president. Singa mumapa permission kati omwaka ogujja president ajja kuba mulala. Mu abaana ba ghetto Museveni bwe mutamuwa permission akake kajja kuba kaweddemu. Nebe munaamukkiriza okukozesa mmwe mwana watu omuntu asobola obbafuula abaddu akozesa amaanyi gammwe. Abazungu bwe bajja ano abasirikale bakozesanga okuwamba abaana baffe batunda, tebalinga bazungu, galinga gaddugavu gannaffe. Bwe baali batukolonizinga tebakozesa bazungu bannaabwe, bakozesa baddugavu n'abannaffe. Muguleewo amaaso gammwe. Ye lwaki sikomaawo?